kwenye Uganda. Banange kuno gwe mulundi gwesese okwogera ne bannayuganda njagala kubasaba buli omu akiteeke mu mutwe gwe, buli omu akiteeke mu mind, tutugenda mu Uganda mpya. Abantu b'Embale njagala mumanye ye Museveni batulemeseza n'okuyita mu main road, batulemeseza electoral Mbale city, ne batuganya okuyingira mu city. Nebatuleeta ne balanga balowooza abantu tebagenda kujja. Laba balese bataliyoni namba ey'amagye ne poliisi tebaze kuwa security, tebaze kuwa bantu, babula baze kutiisatiisa bantu na kukuba bantu. Olunaku lwa leero babadde baagala tuprovokinga batucokoze nga baagala tuyombe nabo, kuba babadde baagala kunkwata mu mwetange bafune ensonga lwaki batta abantu. Nabagamba wadde amateeka agatukiriza naffe tuli bannayuganda tulina okuyita mu kkubo buli wamu, naye bagaddewo amakubo ne bagamba muiteeri nga balowooza tewaliyo bantu, ate nga naye waliyo abantu bangi. Abaana b'Embale muli inspiration okumala banange, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kakati mu bwangu bungi nnyo kalibale kyabagamba mikono gyange, tuyinayo ennaku 10 zokka, tulina only 10 days okutuuka ku protest vote, tulina only 10 days okutuuka ku liberation. Byonna tubadde tubibagamba, ebisinga babadde babibagamba, Haji Mansa Musa senior comrade abadde abibagamba, Nakayenzi abadde abibagamba, original Nakayenzi Aisha candidate wa president abadde abibagamba, Nasala abadde abibagamba, but most importantly deputy president Italanye abadde abibagamba. Kati sigenda kutwala budde bungi, njagala kumanye tugenda mu Uganda empya. Nze nzize wano kubanyukiza 2021 batulemesa okampeininga yonna, naye kati atleast tukunyamukisebatukkako wadde nga batukuba emigo, wadde batukuba tiyagasi. Waliwo omwana wano ono mwana abapoliisi bamusanze ngali kumpi n'emmotoka yange atalina musango, ne bamukuba bwe bati. This is what the police is doing to the people of Uganda. Kila police naye tugwa mumanyi chali wange Uganda empya aimuka chali wange. Stand up my brother, stand up. Newe tulira chali wange sawa zino tuli wano Bugisu, nandibadde ndi wano ne muganda afuna Faustin Masaba owa Masaba Media, naye bamukwata ne talina musango, nga bwe bakwata Doreen Kaija, nga bwe bakwata Olivier Lutaya, nga bwe bakwata n'abalala bangi. Naye ndi wano kubagamba nti bwe nfuuka president bonna tugenda kujjayo kubagamba ti mu Uganda empya